oyo omukazi yabadde azanye emizannyo egisinga. Mwe bannayuganda bino ebintu byemukola temulowooza nti byabwerere. Muve ku bano babuloga abajja just okuzimba peegi zaabwe. Fred Lumbuye yonna gyali ne bwaba atuusibwiddwako ekikyamu essaawa zino omusango gwa Fred gwagenze international. Kati oba bamukute bamutta oba tebamutta oba bamukola ki, as long as Fred erinnya erya Fred likyawulikika, ekyo ekintu kigenda kuli ate singa atuukibwako obuzibu. Mama nyabo. Mwawulira speech ya president yabagamba Museveni twakwetoloola n'agamba you can run but you cannot hide, we are coming for you. Ensonga eyo singa mwagikwotinga mwe bannayuganda muyinza okuba muyina kyemutalaba, naye waliwo ekigenda mu maaso. Ekisooka kambabulire lwaki tulina advantage. One, Katonda ali kusaidi yaffe. Bampeereza gundi yeeno. Linki tugibateereddeyo bannange wetuli. Waliwo yazenga agamba bannange ate Museveni bamuwadde ssente ne mujjukiza ne mugamba ne Gaddafi baali bagenda omukuba basooka ne bamuwa ssente. Ekyessente tekikuyinulanga, ekyo bakireeta kuwekeninga. Nze mbagambye Omumerika oba Omuzungu alina faces bbiri. Gwe bwokeera ku makya n'omulaga nti ogweddemu amaanyi nti buli kimu kiryoke, Omuzungu asobola ogenda n'omuntu ne bwamulaba nti ali mu kutta bantu. Naye the moment olemerako nobalaga nti yes yadde mwebuzaabuza naye we shall keep on bombarding you with the information. Omuzungu naye atuuka ekiseera n'akikoowa. Oba kitegeera? Kati Bobi Wine agenze Zambia nga president. Ekyo mulina okyebagiza Katonda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze Zambia. Gomanyi kyekitegeeza okubeera nga president w'eggwanga akurecognizinga ng'oyo president asobola okukuŋŋaanya ba president abasuuka mu 50. Gwoza president waffe tagenda funa connections eyo. Gwoza tagenda funa connections eyo. Osobola okutambula n'abo ba great leaders. Mwe muyina ekintu kye mutalaba. Ekisooka kambabulire lwaki tulina advantage. One, tulina advantage olw'okuba nti tukyalina obudde weebuli. Obudde weebuli singa tubeera serious. Ne tugamba nti tugenda kukola bwe. Nabagamba revolution yonna etandikira mu bintu bya kusaagasaaga ng'ebyekigwagwagwagwa bwe bityo. Bwemala neevaamu ensonga. Revolution yonna mwana wattu etandikanga kusaagasaaga. Bino bye twogera abantu bagamba temuyina maanyi mukoma ku social media. Mwana wattu gwabo tobawulirizanga. Gaddafi we baali bagenda omukuba bamuwa ne ssente, bamukima olunaku lumu ne bamusesebbula. Omuzungu alina faces bbiri okuva n'olwaleero ekyo kimanye. Gwe bw'osalawo n'orelaxinga n'ogamba nti babawadde ssente, we have been tweeting, tugezezaako naye abazungu tebawulira. The moment you relax, oba bawadde liwe bajja na kumuwa ssente muwulirenga n'enjoka zimaluma. Naye ne bamuwa mwe mwongerenga mulemerako. Omusajja ow'e Zambia ennaku za leero gwe bali mu kucelebrating yeesimbawo emirundi almost 5, naye teyapulinga down. Ffe tulina omukisa nti Museveni takyalina bamwogerera. Yayagala nnyo okufiitinga mu bavubuka kyagaana. Mutabani we nayagala afiitinge mu bavubuka kyagaana. N'alonda kabineti bambi abamu nga bavubuka, naye olaba nti ne bw'abaleeta mu society abantu bavume bakube. Eyo ye advantage gye tulina. Ffe buli kimu kiri kusaidiza ffe. Katonda ali kusaidiza ffe. Emyaka giri kusaidia ffe. International community banekamba buulire waliwo mu ekintu kye mutalaba. Bane mujjukire ku mulembe gwa Besigye yayogeranga ne tuva mu kalulu tuba twakamalawo just ennaku weeks nga 2-3 ng'abazungu bamuwa ssente empya n'enkadde Museveni nga balinganga abagate twabadde mu kalulu. Naye mwe mukimanyi nti ennaku zino n'akasente akajja e Uganda kakendedde.
mwe wakubate mukiraba omanyi banna Uganda mbu mulinganga bana ab'omu Bible abagamba mbu tumala kulabako tumala kulabako abantu babagamba nti omulokozi azze ne bagamba tumala kulabako mutandika okukiwulira munda muli ekisooka mpozi nga temukkiriza nti mwawangula akalu. When you know you won the election, waki tobera proud ne president wo? Why don't you address Kyagulanyi Ssentamu as the president? Because wamulonda oshegera president wo takukwasanga nsonyi, president wo takukwasanga nsonyi, ekintu kyoyagala tekikukwasanga ensonyi. Bw'oba olina kyogoba mu bulamu buno, if you want to be successful, ekyo ekintu kye bakugaana kyolemerako. Kati baali babaleetedde ebiboozibozi by'eggulu, musimanyi lumbu yali ggulu. I told you lumbu yali Turkey. Awo balumbuye bonna lumbu yali Turkey, era nga abamukutte bannayuganda bakolagana n'ebitongole ebimu ebya Turkey ne bakwata lumbuye. Bwe kitaba ekyo bwe bennyini beewamba. Mwamaanyi ge mulina okutunuza tetufuddeeyo, mwe muteeke buteesi pressure nkuba amasimu ku zi embassy z'e Uganda buli lunaku kuba essimu. Teweebakanga tokubye essimu, teweebakanga towandiise email nga bwe tubanja lumbuye tubanje n'abaana baffe abali ekitali, tubanje ne wiini yaffe tumobilizinge underground. Nze mbabuulira olunaku lugenda kukya lumu bwe ruti, nabagamba okukyusa eggwanga tetwetaaga Uganda yonna. Museveni bwe yagala okugenda okugjako gavumenti eyasooka oba gye yasangako teyatambula Uganda yonna, ekyo tebabalimba. Ebyo byonna babireeta. Omanyi balina emboozi gye bavuga ennaku zino, musimanyi twandibadde tufuna enkyukakyuka naye Uganda erina amawanga mangi. Twandibadde tufuna enkyukakyuka naye bannayuganda tebakolagana. Ekyo kya busiru, kya bulimba. Ekyo njagala mukitege nti kya busiru, kya bulimba. Kyogamba Museveni mwe yajjira amawanga tegaaliwo, Abanarwanda tebaaliwo, Abakajongo tebaaliwo, Abagisu tebaaliwo, ye yabakozesa atya, yabafuna atya. Kampala yokkayoke eno Kampala ekulage nti tetwetaaga buli mawanga oba buli region kubaako mbeera gyeteekawo, twetaaga just bantu bali determined. Ebyo byonna bina babikozesa just kuba nafuya, ebyo byonna babireeta kuba nafuya. Otandika ogamba nti twandibadde tufuna okwenunula naye munnange tetukwatagana. Kampala egatta buli muntu. Mu Kampala osangamu Omukiga, n'osangamu Omunankole, n'osangamu Okukuyu, n'osangamu Omusoga, n'osangamu Omuki. Okyegeera ebyo byonna badikiteeta bonna bwe baba bajja mu buyinza balina ekintu kyabwe kye bazimba ekinaakunafuya. Nze nkubuuziza ekibuuzo kimu. Museveni bwe yali agenda mu nsiko eruweero waliyo baki? Lwaki teyagendayo n'Abakaramoja? Lwaki teyagendayo n'Abagisu? Lwaki yalonda Luweero? It is just ekyo ekintu bakizimba ne bakikwasa buli generation, naye ffe tulina okikuba ne tukijjawo. Tulina okuba ekintu ekyo ne tukijjawo. It is something kye baazimba obuzimbi. Oli yatuula n'atuzimbira ekintu n'amakinga sure nti akiteekamu ssente n'afuna n'abakyogerera. Gw'ojjawa analysis egamba nti Uganda tesobola kwenunula olw'okuba tuyina tribes nnyingi. Ochege ojawa eyo narrative ojijawa. It is something kye bapulaninga, something kye batuula ne babala. Omanyi buli gavumenti ejja n'ekintu kyayo kyesobola okusiba abantu baleme kuzuukuka. Waliwo agambye nti Museveni used guns. Guns emundu omuliro teguzikiza muliro. Ebyo ebibozibozi mbu Museveni used the gun. Museveni used the gun. Naye omanyi emisango gy'alina essaawa zino. Oyo wali essaawa zino atya n'okufulumya essasi. Eyo gavumenti eri ku red light. Gwe weebuuze, kankubuuze ekibuuzo. Kale Museveni alina emmundu. Gwe omanyi lwaki yajjawo Sabbiiti mu Pule? Omanyi lwaki yajjawo Kayihura mu Pule? Ate nga balina emmundu. Omanyi lwaki mutabani we yasooka n'amugya ku SFC kati n'amuteeka eno? Ate okumanya Katonda ono atuyambye nti Museveni mwennyini amazima gali nti atukoledde ekintu ate ekyandibadde ekizibu. Osanga abaana baffe be tulizaala oba bagenda okujja tebanditegedde mutabani we yeeyisa atya.
naye ekirungi nti tulina history tiwe tuli batulifaalinga ku muhoozi ne bwe giriba emyaka 3 tulijjayo akatambi bwe yali akulira SFC bikolobero kye ebyakolebwa otegeera nti kati muhoozi olwedde ye erinnya lyayonooneka ne bwe tuliyitawo emyaka 10 ne bwe giriyitawo emyaka emeka will always refer to SFC. Mu SFC bakola ki? Be bajjangamu abantu enjala, be bajjangamu abantu amaaso, be bajjangamu gundi mu November Masaka be balimu ebyo kwegamba batuyambyeko ne banalowinga history wa muhoozi ne family yaabwe. Ebyo ebibuzibuzi bagamba busimanye mundu banange omuntu asi olaba abasirikale abo be bakyasinza okutya abantu. It is because temunakitegeera tetunakitegeera. The moment we shall realize nti tuli bamaanyi nnyo n'okusinga abantu abakutte mu 21st century eno osobola okuba abantu amasasi ag'ekyonoonere. Osobola okuba abantu amasasi ag'ekyonoonere. Mwe musaaga n'okusaaga omuzungu muvenako. International community givenako. Ebyo byonna bajja bireeta at the end of the day. Kiringa ng'omwana bw'abeera enjala bw'eba emuluma oba omuntu bw'abeera enjala ne bw'omugamba nti waliwo amasasi alina okutuuka n'afuna ekyokulya. Bwe tunaatuuka ku point eyo emanya nti tetukyalina alternative. Era nze kyobola nagamba nti bannayuganda bakaabisa kajanja. Bannayuganda tukaabisa kajanja. Ate n'ekirala waliwo ekibooziboozi kye babazimbira musimanyi simanyi Uganda erina abatiitiizi Uganda eyo nayo part of the program bakuteekamu ekintu ekyo of feeling sorry for yourself nga bw'olaba Museveni bwe babadde bavuga narrative ya Nuupu esangibwa mu Buganda wokka. It is something which was well calculated okulaga ensi ne region endala nti Nuupu bagisanga mu Buganda wokka. Bino ebintu bibeera bipange. Bino ebintu buli gavumenti ejja n'ebintu byayo bye bayita scarecrow tactics. Mujjukira Museveni baatugamba nti afuuka kapa. Naye ekyo kasa twakibuuka nti basajja baali batulimba. Kati ekyo tekikyakola. Kati baamala okututiisa nti afuuka kapa ne tukigwamu. Ne batugamba nti Musi ase alaba nga takyalina option endala. Awambye abantu alaba takyalina option. Agenda kutuuka ekiseera. Nze mbagambye the moment w'olaba nga companies ez'amaanyi zitandise okuva mu ggwanga waliwo agambye nti Turkey police has replied the email I sent to them yesterday, but it is in Turkish language. Think late posts in a Twitter warriors group. Jiteekeyo tuginonye. Webale nnyo mwannyinaze eyatadde Turkish gundi government ku bunkenke. Thank you very much. Ekyo tekyetaagisa nze. Kina bagambye nti twetaaga babuloga bangi. Omanyi bwe tunabeera n'abantu bangi aboogerera struggle. Tujja kuba tumaze okukola ki? Tujja kuba kamba buli ekintu kimu. Bwe tunaafuna aboogerera National Unity Platform ku social media kuno nga muli bangi. Bano babuloga abalowooza nti bamaanyi bagenda kuba bagudde akatale. Ensonga lwaki bano babuloga babavuma ne babajerega ne baboogerera ebifunkuule kubanga bamanyi you cannot do it. Oshegera bakimanyi you cannot do it. You need to prove. Bwe munaaba bangi mujja kulaba nga they humble themselves. Oshegera kubanga bajja kumanya nti si be bamaanyi. Kati eno government yajja n'ebintu bingi nnyo yatuteekamu babuloga ffe betulowooza nti baffe. Oshegera yatuteekamu babuloga bolowooza nti baffe kubanga omuntu ajja n'akola ekintu nga tekiina we kiyambira struggle. Ekisooka tayogerangako yadde ne ku mwana n'omwe yali awambiddwa kababe abali ekitalya kababe abali eruddawa naye bulunaku abagamba nti ali mu struggle. Wabula struggle ye ate eri mu kueyiminga kukuba abakulembeze baffe. Mumuweeyo sente
oyo omusimanyiro oyo simufere gwe wategedde otya nti simufere gwe wategedde otya nti simufere okujjako nga naawe oli mu bafere otegeera Katonda naye ali mu kutulwanira kambabuulire bannange bannayuganda Katonda alwana naffe gwabadde osuubira nti omusajja ngalokeeki omusajja abadde omuwanvu abadde ow'ekiwago ng'ayogera yasooka n'atutiisatiisa na wano n'atugamba nga abagamba if you know you're coming to do riots don't risk. Katonda yamututte mu sekendi emu nga bannayuganda temugenze na ku street kwekalakaasa. Munnange ebyakatonda bizibu God's ways are not man's ways. Mwechemutya mu maaso ga Katonda kalinga kawuka. Mwechemutya mu maaso ga Katonda kalinga kawuka. Gwabadde okisuubira. Did you even think of olokeeki okufa? Wabadde okisuubirako? Wakisomyewa. Otegeera? So fenga tulwana namwe abasaba musabe abakwata mu nsaasi muzikwatemu buli omusaba mu ddiini yo. Katonda ayamba beyamba. Tobeera wano n'ogamba tubuca tutandika kutwitinga tetulina kye twali tufunye gw'omanyi ki? Omanyi ki oba singa tewatwitinga essente zandibadde ziyingira buli lunaku? Gw'omanyi ki oba singa bulijjo topostinga ku nkyukakyuka omanyi ki ekyandibaddewo? Don't underestimate any little effort gy'okozesa. Guyinza okulaba nti akantu k'okoze katono osobola okuwandika just email nga yegenda otutaasa. Osobola okutwitinga nga tweet yo yegenda okututaasa. Osobola okukola video yo nga yegenda otutaasa. Osobola okuwandika ebbaluwa nga yegenda otutaasa. Osobola okukola eggulire limu nga lyerigenda okutaasa bannayuganda. Ekyo temukyerabira ate tewali kantu katono mu struggle. Tewali kintu kitono mu struggle. Lokeeki yatusuubiza wano ti agenda kutumalawo atuleseewo. Bantaliza yatusuubiza wano nti ayina emmundu ze 3 atuleseewo. N'emmundu ze 3 tezamuyamba nga obulamu bugenda. Omusajja nga Kasirye Gwanga yatugamba nti ajja bakuba amasasi nga covid yakatandika n'agamba mbwatukoledde batuziika. Busimanyi tugenda kufa bannayuganda yatusookayo. Otegeera? Kasirye Gwanga yatugamba mwe bannayuganda mugenda kufa n'alambuza ne media stations n'azirambuza watukoledde amalaalo. Watukoledde amalaalo temwabiraba? Ye yatusookayo. Kati bayina narrative gye bavuga ennaku zino olw'okuba temunagibuuka mbunuupu evuma nnyo. Ekivumo kisinga essasi. Ekivumo kisinga okujjamu bannayuganda enjala. Ekivumo kisinga okujjamu bannayuganda amaaso. Ye okuvuma kyeki? What is okuvuma? What is an abuse? Ye government kijogenda okutuula nayo gyoteesa nayo. Nalabye bano be bawadde emirimu. Waliwo ono gwe bawadde owa Sseddumu agamba agenda kusigala ku mazima. You cannot work with the rotten system n'ogamba mbu ogenda kusigala ku mazima. Gwe wagenze. And I can assure you that is the beginning of your suffering. Kyolanze bagamba nti bannange kambabuulire mubeere eno temubeera eno government mugireke egwe n'ebyayo. Bangambye nti president ali Zambia saawa zino. Bane ngenda kulekeraawo ffenna nga bwe tubanja muganda waffe Fred Lumbuye tugende tulabe ebive Zambia. Kubanga Zambia tugiyigirako kinene nnyo. Ate twebaza Katonda olw'okuwa president waffe Kyagulanyi Ssentamu emikwano. Bannange si kyangu president w'eggwanga okuyita mu bantu bonna. Tebayise bano abayina emmundu, tebayise ba general, tebayise ba major, tebayise bano ba minister of finance, tebayise baani. Naye bayise Kyagulanyi eyazaalibwa mu ghetto ekamwokya. Bayise Kyagulanyi gwe bagamba nti munyuwanjaga. Abantu bali mu kusisinkana, ali mu kusisinkana ba delegates aba deciding how Africa moves.
osisinkana n'abasajja nga Raila Odinga basajja bebafuga economy ye Kenya. Raila Odinga omusajja omugati alina choppers ezitaka wansi wa 8 helicopter alina ne private jet. Abasajja bebafuga economy bebafuga economy ya Kenya. Uganda ng'eggwanga tulina obunyonyi ndooza bubiri bu helicopter bubiri. Naye omusajja Raila Odinga bw'aba agenda okuba campaign akwatako bukwasi n'agamba nti eno gye mba ntambulira mu leero. You are meeting such big people. Goroza bameka basobola okumusemberera? How many? Ogenda kusinkana abasajja president w'eggwanga. President somu si babiri. Abasajja nga Raila baani abo? Omusajja bw'aba agenda okuba campaign katugeza agenda kapuchora teyetaaga kulinnya taxi oba bus, alinya obulinnya chopper ng'emusuula eri. Abasajja baludde mu politics basobola okubalira politics awo. Nze kyemmanyi president waffe yagenza agenda kujjayo amakula naye nga tannaleeta makula. Gwe munnayuganda gw'ayagala okulwanirira gw'okozeewo ki? Otudde butuuzi bajje bakuteere buli kimu ku mmeeza basoke batandika okulimba mbunina information jangu mbasomere information. Gwe omutwe ogwo Katonda yakuwa omutwe ng'ayina ensonga lwaki akuwadde. Teyakuwa nti buli kasasira ajja omuteeke mu mutwe gwo, wabula yakuwa omutwe naawe olowooze osengejje. Simanyi oba muntegeera. Bannaye twetaaga aboogezi nga muli bangi. Twetaaga pages ez'enjawulo nga zibeerako. Nabagamba tulina okulwana ennyo okuba TV z'e Uganda zigwe. Tugenda zikuba tutya? Tugenda zikuba bwe kiba kyetaagisa mu abaana abali mu struggle. Mukoleyo TV program emu ng'eyammwe ya struggle. Mufuneyo abaana abalungi abanyirira ng'oba mukola lugambo naye ng'olugambo lwe mukola lwa byabufuzi. Tukube TV z'e Uganda zigwe wansi. Asobola jangu ne idea esobola okuswitchinga social media nedda mu noob. Nga kukola ba Spiderweb yajjanga asaaga naye atuyambako. Manyi lwaki atuyambako? Tine bwoba toyagala mulaba ojja genda omulabire ku page endala nti tufuna abantu baffe ne tubakuumira awo. Omanyi okufuna abantu kirungi naye okuba maintaininga kyekizibu. Twetaaga programs ez'enjawulo. Mu abaana abawala abalina faces ennungi, abalina figures ennungi, mujje mukolenga ebyobufuzi ku page ezizammwe. Mukoleyo mutandika ekintu ng'ekyokusaaga. Mukoleyo ekintu ng'ekyokusaaga. Muyinza okuyita bagundi ba game changer, political changer. Mujje muleteyo ebintu. Oyinza okujjaawo ne buflyers, oyinza okuleetawo ka documentary n'ogattagatta ebintu bya president byonna n'obireeta. Bw'otukwasa video ne tugiplayinga kati nga kusaawa nga tutayimingango nga bino bi uncut kalakata bigenda kubeerako ne tugiteekako ng'erimu print n'abantu tebagirabanganako. N'ogenda ng'ogattagatta obugambo obwo n'obugatta ne tugireeta n'ebanga video number. Tumanya nti tusisebaga abantu bafa aba social media abandigenza okuliza ebibozibozi by'abalwasa, simanyi eby'abadayana n'antaazi, simanyi biki n'obireeta. Kati ate tulina Spiderweb nti tuconnectinga ku mikutu almost 80. Kasa tuna ekintu kino kirina kuva ku social media then kijja kutuuka mu bannayuganda. Nga bw'olaba campaign y'abavubuka ab'e Ghana batandika campaign bagiyita Fix the Country. Yatandikira ku social media Fix the Country nga bagiyitanga ey'okusaaga ne hitting the streets. Abavubuka ne bagipikinga, abakadde ne bagipikinga, abakyala ne bagipikinga, bamalaya ne bagipikinga, n'abataasoma ne bagipikinga. Tomanya gwe gy'otuddeeyo gw'ogenda n'okutuleetera enkyukakyuka. Oyinza okuba tomanyi ky'oli mpaka ng'omaze okukizuula oba n'okiwa abantu. We don't need iron lady babiri basatu. Twetaaga ba iron lady nga mutwalo. Nga tulina iron lady nga bw'asukuma okuva egundi Sweden oyo gayogera toddamu. Nga tulina ba iron lady okuva mu Abu Dhabi, tulina ba iron lady okuva mu Oman, okuva Qatar, okuva Dubai. Bwe tunaakikola bwe tutyo bana abasajja bagenda kuba tebalina gye batudda. Oshegera naye bwe tunaddawo mutulinze simanyi buloga gundi
najja n'asooka abasiriwazaawo n'abalumya omutwe n'abavuma otuula otya ku live y'omuntu n'atandika okuvuma n'akujerega n'akola biki n'osigala ng'okyamulaba andeso oyina ekikyamu ku mutwe tolina decision mu bulamu